the return of the Queen, 22nd August. Omuyimbi Shiba Kalungi nkugambye yakomyewo ali bulala munange eside eno era nga ali munange ate mukakasa wali ekigenda okubeera ku Serena muganda wange. Kakati nno abadde nga ali mu kugamba wano mu katambi nti munange tosaanidde kubeera nga osubwa eside. Byabadde agamba wano mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga mu maaso awo omuyimbi King Saha munange wali ku ceremony ayimbyemuko oluyimba muwoomya. Oluyimba luno baluyimba actually collabo ne mwana muwala munange ate Shiba Kalungi. Kakati nno byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo kw'ossa ate n'omuyimbi munange Rema Namakula. Rema Namakula wali ku bifaananyi munange bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram. Ngenda kubeera nno nga nkubuulyako ku update etambula eside eyo maaso. Bampita Jaminati, sinza ku Jaminati Yogi. Kansooke nkutegeezeko nti no mwana muwala munange ate Shiba Kalungi bannange ennaku zino muganda wange ennyambala ndowooza ogirengera muganda wange eri mu kwogeza abamu obwama eside eno. Abamu bagamba nti no ye Shiba Kalungi ennaku zino muganda wange ennyambala anyambalira bulungi okamalako bumazi munange ate ku comments ezikomentingibwa naddala nga ku butambi nga buno mwana muwala nga abutaddeyoko wali naddala ku mukutu ogwa TikTok muganda wange butambwira ddala era nga just kano ka drop kakoze by the way si kawanvu nnyo naye kabadde kakutte akati ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate ne TikTok. Says my body, muscular man. What's up, Shibaholics? Shiba Kalungi, aka Swag Mama, aka Mommy A. And guess what? The return of the Queen, 22nd August. Serena Hotel. Get your tickets, baby. It's been a while. I can't wait to see you. I know you can't wait to see me. So we can't wait to see each other. Tickets are available on Momo app or dial *165 *20# to get your tickets. Do it right now. Please get your tickets right now. I can't wait to see your faces and you can't wait to see my body. Hey. Yoyo nno munnanga ate mwana muwala omuyimbi Shiba Kalungi ng'ali mu kakasa ekivulu kye eside eyo era nga ku side y'emu mwana muwala ono ku update etambula oluyimba lwe olwa Somebody lukyagenda mu maaso munnange okwogeza abamu obwama lukyagenda mu maaso okutambula okusaasaana munnange ate okwetooloola amawanga era nga wali by the way ku zimu ku zi challenge ezibadde zikutte akati nga bw'olengera challenge eyo. Only you could have my temper. My baby tell him bagambe. Ey'omwana muwala munnange ate okuva wali emitala w'amayanja nkugambye ebadde ekutte akati by the way nataddeyo ko ne ka short ku mukutu wano ku YouTube channel eno nataddeyoko ka short eside eyo naye nga byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso ku luyimba lw'omwana muwala munnange ate Shiba Kalungi ze zimu nno ate kuziri mu kutambula ennyimba eziriko kati essaawa zino kiyite ziyiti wali wonna kiri mu kutambwira ddala munnange ate eside eyo kati oyongereyoko wali King Saha eye abadde ku ceremony mukyekinzeko munnange wali oluyimba muwoomya munnange abagole kw'ossa n'abantu wali banyumiddwa nnyo oluyimba luno nga boogezako okulaba nga King Saha ali luperforminga ku mukolo. Ye mwana mulenzi munnange ate King Saha nkugambye akubye amavuko ndowooza munnange ate omuwuliriza nga bw'olabye mu katambi eside eyo. By the way Rema Namakula simayira ye muganda wange ebiseera ebisinga tetera kubulako nze ntera nnyo mwegendereza naddala ng'ebifaananyi vidiyo atera nnyo okusimayiringa munnange ate mwana muwala Rema Namakula era ku side y'emu ku update etambula mwana muwala ono abadde tannavaayo kukwezinga luyimba like ng'olulwe abadde nga tannaba era nga wanaaba nga alinawo munnange ate ekipya nja kuba nga nkutegeeza wano ku Jaminati Yugi naye nga kolabo yo gy'akyalinawo ko wali
n'oli mwana mulenzi munanga ate Orezi okuva wali e Nigeria ye kolabo ekyatambula. Mwana muwala ono Rema Namakula akosa ne mwana mulenzi oyo ye kolabo ekyaliwo ku luyimba oluli mu kutambula munanga ate ku Rema Namakula eside eyo. Naye nga bwenti bwenkoze kakasa nti no video ogimpira like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzikiriza nkomewo ku maaso awo ate n'ebirala.